tubalamusako mwena abeekumidde ku mukuto gwa The Still Hope abali ku The Still Hope 2 Edge Media n'emikutu egy'enjawulo mwebale kubanga ate mutugoberera. Nnaku z'omwezi zino zigenderedde 30 ezise ku mwezi ate ogw'ekkumi 2024. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo jangu ofuge era olabisibwe mu bulamu bwaffe. Twaliniza okubeerawo okwo era Omwoyo Omutukuvu ajja afuge era atukulembere mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina era amiina. Kale nsonga za Nyege Nyege zikutte akati wansi ne waggulu. Remember bagenda bamushiftinga yaliyo mu gw'omwenda gwa 10 kati aliyo mu gwa 11 onamala bajja muteekayo olunaku lumu ne Christmas kubanga biba balabi ebyo. So Nyege Nyege agenda beera mu nnaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'okumeka omwezi ogw'ekkumi guno. That's next week. Ne ife okuva eddanga The Still Hope tetukiwagira Nyege Nyege kubanga kivulu kiri dark. Naye nako olwaleero nze nakuwa understanding yange. Weeks eyise emabega, I think week emu emabega, weeks nga 2 emabega Phaneroo yali ejjinja Obuleesi Lubega. Kakati ekyaneewuunyisa sitaani tasobola kubanga agoba sitaani munne. Phaneroo yayimirira n'ayogera ku Nyege Nyege nti mubi teetaaga abantu kugendayo. Awo nensanyuka nengamba ekitegeeza kirabika Katonda yamuwako okubikkulira okutonotono kubanga ebyo bye tutugamba bibi abasumba abamu babiwagira. Abasumba abamu bajja ne mu Nyege Nyege naye Nyege Nyege alina negative effect. Nyege Nyege bwajja ejjinja bloodshed ebeerawo naye ate ku side ya kanisa kitegeera. So yayimirira musajja atu n'ayogera nti Nyege Nyege si mulungi. Kyomanyi nti Katonda yamwogereramu kuba Katonda akozesa omuntu yenna kitegeera. Ekyo nzikiriza nti Mukama yamubikkulako amaaso olunaku olwo era tukusabira mukulu Lubega Mukama ayongere okukolamu omulimu. Oyogere ebintu ebikwata ku bantu, ebintu ebinyigiriza omubiri gwa Kristo ng'ebyo singa n'abasumba abalala bonna bavaayo n'eddoboozi lyerimu nga baba Nyege Nyege si mulungi ebintu kyalibadde kigenda mu maaso. Naye abasumba abamu beesirikidde tebafaayo tebibakwatako naye ng'ate kiba affectinga lwakuba tebannaba kizuula na kukitegeera. Kakati Apostle Lubega we yali ejjinja n'ayogera ebigambo ebifaanaganako weebityo tebyasanyusa Right Honorable Alitwala Kadaga Deputy Prime Minister wa Uganda asookera ddala tebyamusanyusa era yavuddeyo n'amulabulirawo. Yabulabudde Lubega n'amugamba ssebo oba oyogera ebintu ebifaanaganako weebityo n'ejjinja todda sigale ye Kampala byogerera eyo. Lwaki muleeta olugezigezi muve e Buganda ne mujja wano e Busoga ne muweerawo amateeka ebyo genda e Kololo okuula enkuŋŋaana z'e Kololo oyogere ebigambo ebifaanaganako weebityo e Kololo. Naye wano ejjinja wano Omusoga waayita eyinda tetwagalira ddala kuwulira bigambo bifaanaganako weebityo. N'asooka wana Nyege Nyege nga waayambye abantu abawadde emirimu n'ebintu ebifaanaganako weebityo. Ebyadde bigambo bya Right Honorable Alitwala Kadaga Deputy Prime Minister ate omubaka w'ekamuli mu ggwanga oba mu Parliament y'eggwanga Uganda. So ebigambo bye tebyabadde birungi eri Apostle yamulabudde ne sekulabula yenna. Agamba ebintu biri e Kampala eby'obusego biyitirivu baana abamansula batambula bwereere. Lwaki ebyo temubyogerako? TV ziraga abaana bayita bwereere ebifo biri eyo ng'abaana batambula buswa bukunya nebyo temubyogerako. Lwaki oyogera ku Nyege Nyege aleeta source of income eri bannayinda eri e Busoga? Lwaki Apostle tobuulira njiriyo? Enjiri gyesonyiwe ebyo ebigambo byekugamba si byake, bigambo bya Right Honorable Alitwala Kadaga. Naye ng'Omuganda agamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya. Nange kankuteereyo Honorable ng'ate ayambalagana oba nga yanukula Apostle Lubega we yabadde ejjinja ate mu mwezi guno ogw'ekkumi awo yabadde ejjinja gwali gwa mwenda
nga 18 kuva nga 17 yali jinja. I think it was September. So ebigambo tebadde birungi awo nalebo ngaddamu aposo biwulirize ate sobola okuba nga ate tukomawo. Lusi nayogera ku nsonga ya Nyege Nyege tatuleruuka mbayi ndikuidda nabona kali mawulire mukodi omulokole kodi Phaneroo bweyali anidinda yakamutaina Nyege Nyege akoti bana iwe abagande kibatola ngero kogerera eno lwaki kwabiri Kampala nabako baduzi kye Kampala eri ebivulu abantu basulamu roast and drive basulayo babiranga ku radio babita ku TV batambula bwerere ayisayogera ku ekyo eriyo brackets and wine bulangiti n'omwenge bakiranga todane bulangiti weda n'omwenge mukivulu ojakola kindi bulangiti obwire biyeye Kampala so ndikwenda kusabayo kukodi Phaneroo ako olukiiko ekololo ali mu Buganda lugobe ebikola byonna ebyo bemala ire n'okwogera ku Nyege Nyege kodi bamweta Lubega aje kololo akola olukiiko olugobe ebintu ebyo mu Kampala ne mu Uganda. Nyege Nyege kigambo kiri simple continuous dancing yembabo badada banga abanyolo balina bakyagege beto lunyege muna balobera okwogera ku lunyege bakinaga bunyolo. It's a real dance. Yes, it's a real dance. Ekyo Nyege Nyege Terefu yoyo mama alitwala Kadaga Prime Minister w'eggwanga Uganda yabadde alabula omukulu Grace Lubega. Simanyi wa message ena anagifuna mu mutaginge alabe nga te omukulu amudamu naye nga ekituufu kyekyo kyo Nyege Nyege si mulungi amazima go galina okwogerwa. Leero nange kambereko ku side ya Lubega wadde sibirangako ku side ye n'olunaku n'olumu naye ku luno nange mpagira Grace Lubega kyeyayogera kyo kituufu kyemmanyi ayinza okuba yakyogera Mukama yamukozesanga naye amusimanyi omulokole mu Nyege Nyege kitegeeza continuous dance okwo kubikulwa mbadde sikumanyi Nyege Nyege mu Luswayiri kitegeeza okunyeenya wow yoyo mama alitwala Kadaga akundira mu bigambo tabiwoomya ndowooza nawe owulidde omukulu engeri gyakola ki gyagezako okubanga ekintu akiwanikira ddala waggulu abantu basobola okuba nga bakigendamu. Akati awo tojja kulaba basumba b'ejjinya nga babyogerako. Olabye onaleba Kadaga ng'avuddeyo n'ayogera bw'atyo bonna bagenda sirikaze nkubuulira kebabe banabyabufuzi ngera kuleetera mu paati ey'okubiri waliwo Bishop gwe yayambalidde nabwe asirika. Nyege Nyege mugamba mutya nti mubi tebagenda kwogera era teri media y'ebusoga egenda agambako nti Nyege Nyege mubi no way n'akamu n'akatono okitegeera. Naye nga amazima gatufuula ab'eddembe bannaye twogere ku mazima. Ekivulu ki so immoral naye kati ffe tutunuulidde economic way source of income. Yes kireeta ssente mu ggwanga kireeta abalambuzi kitumbula obulambuzi naye kankule ssente y'ekibi tewali kyogera gikolamu. So tuba twaga ng'eggwanga ssente tuzifune mu bikolwa ebifaananako ebityo then tewali Nyege Nyege ali ku mutindo gwa nsi yonna. People move from different worlds. So ensi etumanyi lwa Nyege Nyege bintu bibiri ebimanyisizza kati Uganda. Waliwo oyinza tukagamba nva President Museveni gy'afuga nakuba kubuzewa naye wagamba nva wa Amin gyali afuga bategeera nga this is a part of Africa. Then kati ekyokubiri Nyege 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 so doze erinnya tulitunda mu bubi eggwanga. Bibula ebirala bingi nga maama wayogedde awamu nzikirizaganya naye
Mami Lubega Kadaga. Kituufu ebivulu bingi mu Kampala eyo ne mu bibuga ebirala ng'abaana batambula bwereere n'ebivulu ebyo ne babiranga ku marediyo, ebivulu ebyo ne babiraga ku TV, ebivulu ebyo social media ne zibiraga. Naye ate UCC, Uganda Communication Commission, netatwala budde bwayo nga regulatinga social medias ne medias ez'enjawulo okubanga ebintu ebyo babitangira abaana okubanga babiraba. So obugwenyufu bungi nnyo okwetola ensi yonna obutalina genda ku mitimbagano. Leediyo ennaku zino zibako programs eziwemula, programs eziyigiriza abaana ebintu ebitaliimu makulu, obusego obwereere ku leediyo, ku TV. Naye ebyo tebabifaako munayo, ensi byeyagala. Era kijja kuba kizibu obirwanyisa kubanga era omulembe gwegwo mu biro bye tulimu byebyo, ensi byeyagalira ddala. Naye bino ebyobwakatonda kalulu balese etteeka noise pollution, akanisa okusanga owogganya ebizindaalo paka bizindaalo byonna babitwala ne babagala. Naye amabaala gawoga n'ekiro kyonna paka kumakya, misana kiro ebyo abantu ebyo tebamalaako mirembe. Naye wekuba kusaawo kerere. So walaba ebintu ebifanaganako weebityo, ate gwe ng'omulokole ndowooza omanyi ekyokukola, kuyimirira, kukaabirira Mutonzi, kukaabirira Katonda asobole okuba ng'akola ki, atukwatibwa ekisa. Olina kuba nga weekuuma we bituuse kati salvation is personal. Olina kuba nga ogaadinga mmeeme eyo kubanga bebadde musuubira nti bayinza okuziyiza be balina ku buyinza wano baabo bawagira buwagizi. Kakati gwogenda kola ki? Kudda ku maviivi. Kama ayambe Nyege Nyege ajjejjinya enkuba etonyena ku nnyanaani enkuba etonyena ku nnyanaani stop ngekeera etonya wekikolawo ekyo myaka ena Nyege Nyege ozaba tebamushifutinga twala biba bibasala. Kakati kankongere maama alitwala ng'agamba mwenna aboogera ku Nyege Nyege nti mubi bagenda ddiringa nammwe. Mwenna abavaayo ne bagamba Nyege Nyege simanye mubi simanye biki, mukoze kamanye ng'owebbwa, bagenda kubanga baddiringa nammwe. Simanyi omutima gukubire kumukumu ng'eyabulira ow'olugamba. Maama ng'ogenda kusiba bangi. Kale katumuwulirize. Abalwanyisa Nyege Nyege tuyidde abalwanyisa nawulira olenga bali kubanga abakiise mu kyogero wenawulira nga bwera against Nyege Nyege mu parliament otunawulira tuyidde kuyimbula abasoga maama tejabyogera tuyidde kuyimbula abasoga kuba abantu okufunako esente munda kwena ddoka. What is your problem? Hotel donna okuva Iganga okutuuka Enjeru ziba ziri ku luguudo donna enene entono. You are very accountable. Who are you? Omuntu ali ne wa campaign eno mukazi mukidi ate muyibi omukalo gwe ku muvubo ya Uganda mwena atola muli atunda emutyeri talikwenda muva bwesente tulida kukiikiriza. So Nyege Nyege eza kubaawo bamungalo maama ne baba alibe omwaka oguwere gado campaign era president yakuba atya bano bantu bange ba Uganda yatayo polisi yakozesa abasirikale babisatu bali bameka abasirikale batu Nyege Nyege abakuuma abamanyi baliyo abapolisi babaayo ezira ripooti yonayona nti bayagana abantu nga baliko egada ezira. So ndikulabula abantu bonabona okwesiba ku nsonga eyo bagiveeko. Kale loza mukulu omuwulidde mbu Nyege Nyege yaliyo mwaka oguwedde amagye gaayibwa naye teri ripooti yonna eraga nti abantu babasanga beegadda. Teri kivulu kisingamu kwegaddanga nga Nyege Nyege. Enkima esala ogw'ekibira, enkima tesobola kuba ng'esala ki
ate gwa kibira. Omukulu omuwulidde, ebigambo byo biwulidde, abalwanyisa Nyege Nyege bagenda balwanyisa era n'alabula ba MP bonna especially abava e Busoga nga mulwaleta ensonga ezo mu parliament. Bisimanyi Nyege Nyege simanyi biki bajja kukunga banna Busoga bakumma akalulu naawe okitegeere. Kale nze gegamba yagenyagadde okugamba naye yongera okuba ng'osabira eggwanga Uganda kuba Uganda yo yatuuka etambulira ku bikukujju. Ebintu byo byaddadda ku bikukujju dda. Jjukira abaana ba Isirayiri bwe beerabiranga Katonda yabalekanga n'abaayo mu mikono gy'abalabe baabwe n'asooka batulugunya abo. So n'eggwanga Uganda twetaaga tulisabire ate Mukama asobole okuba nga ate atukola ebyekisa, atujjukire ate asobole okuba nga atusumulula, tufuuse ekisekererwa, tumanyikiddwa in the negative way. Naye Mukama mwesigwa kubanga motto yaffe egamba for God and my country. Tusabire eggwanga lyaffe, tusabire n'abali kulembera bonna, Mukama asobole okuba nga ate abakomako, mitima gyabwe gikakanyadde, asobole okuba nga ate agigonza, asobole okuba nga bakola ebyo ebigwanidde okuba nga ate bikolebwa. So akubanga nsokako wano tula Kyamiru mbaddewo okuba nga ate nkutwalira ddala mu maaso. Twagala okugamba nti leero 3 mu Halloween's Day genda beera mu kusaba n'okusiba. Ffe nga The Still Hope twatandisa olunaku olw'ejjo tugenda kuyita mu kusaba n'okusiba naku 3 paka enkya paka saa 9 ogw'ekiro nga bano sitaani ne banne bamalako omwaka kuba bagumalako gwa 10. Bayingira omwaka omupya naawe n'okuba nga oli spiritually alert, n'okuba nga oli mweteefuteefu nnyo okusobola okuba nga ogenda mu nsi ey'omwoyo okudestroyinga buli kimu. Sitaani ayagala okubeera ahead of anything. So naawe beera mu maaso, beera spiritual field, amaaso go gabeere alert nnyo. Tetwabagamba nga ennaku z'omwezi ezikeesanga lumu buli omwezi babeerawo n'ebimiitingi byabwe underground nga bakuteeseza engeri gye bayinza okuba nga ate bongera okutulugunyamu. So kyali badde kya mwoyo nnyo olunaku olw'enkya n'osula nga ate okabirira Mukama okuva especially saa 6 paka 9 okabirira Mukama ng'oyingira omwezi omupya. Mukama asobole okuba nga ate abaako byatangira ebitali birungi ate abeeko amakubo gaggula eri obulamu bwo. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuliza kitiibwa n'amateendo n'akaseera kano atubona tubanyika mu ddagala ly'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale ku Tish TV tubeerako mu kusaba n'okusiiba ku makya saa 12 tubaako ne session, saa 6 ez'emisana tubaako nga tusaba, ne saa 12 ez'olweggulo tubeerako nga tusaba. Akati ate olunaku olw'enkya nga 3 tujja beerako ekiro saawa 6 paka 9 nayo tujja beerako. So zino ennaku saa ku makya misana zonna tujja beerawo, naye ate kiri tujja kibeerako nnyo ku saa 6 nga tukuyingiza omwezi omupya okuyita mu kusaba ate n'okusiba. Ate Mukama ajja kuba nga ate akukola bulungi nnyo. Tubagaliza olunaku olungi, bubeere bulungi. Kansooke nitwolemu katono nja kudda ate nkuleetere vidiyo omukulu ng'ate atabukira bannaddiini ejjinja mwenna abataagala Nyege Nyege abalabudde.